mukulikale nnyo naye nga obuyimba bonna jabba mbukuba waliwo nampereza ku message bali tuli mukayimba nanga nti obuyimba bwa Namubiru ne bungi nnyo waliwo njagala anjagala njabba nkakubira waliwo akasabye tebiba bingi nja kwanga nkakuba mu maaso awo katono nnyo bw'obuli aba nkasabye nti katugende mu tebiba bingi katugende mwanjagala nga tugenda bwe kityo bye bintu byange birowoozo nenja kubanga mukuwa bulungi nnyo mwabala kubanga muliko ABS ennungi ennyo agamba ky'omwana w'obuwala gubayise nalongo nabukeera nkubuuzizaako nnyo obale kubanga kwoli nnyo ku ABS ng'olabira ddala bulungi nnyo era nkutumidde okukamala omumazi omukulu gubayise kansala kibuuka wali mu nkondo nawe nkubuuzizaako nnyo obale kubanga ekintu kitamburiza ddala bulungi nnyo mukulu kasule nkutumiddeko nnyo naye nga teweerabye nti ali ku kamera omukulu bamuyise ane mumanyi nanyinizo n'olaba ekifaananyi print kyekyo kyennyini omukulu bamuyise Abdul Musoke yabeerawo wano n'osobola okuba kukitegeera Reganitale n'abeera eri mu byuma ekintu bwe kityo Derek Mutesokola awo nno yatematema ekintu direct producer wange oyo mwagala nnyo omukago w'omusanvu ogamba otya waliwo bayita ebufumbanswa eneriko kasozi nakyepokera nabira abefumbanswa ondabire abantu beri ebuvuma bonna timbatumiddeko nnyo mama Namukera ali atya naye mutumiddeko nnyo nga nawe kansala bwejagala ondabire mama Namutebi nti mutumidde okukamala obumazi ekyo kijja kubanga kibayamba ndowooza mbanga nkomyawo mala okugambanga ngendako eno ye omwana ow'obuwala omwana ow'obuwala gwe bayise Irene Namubiru waliwo n'abadde ambuuza mbusaamu wadde yazaalibwa ddi Irene Namubiru yazaalibwa ngenda kusoma mwezi 13 mwezi gwe 12 mu 1989 kibadde kikyali kyana kito nnyo mu bino mu by'okuyimba naye ndowooza oba yakaddiyo oba yavudde ku foomu situmanyi kubanga ndinawe ngenda okulagira nga Irene Namubiru ayina we yataamira ng'akyali ku foomu nga muyitirivu nnyo Irene Namubiru yanyigidde mu bintu binnyo mu kuyimba wano n'ayimba era byonna nga binyumanyi era nga bisanyusa ng'olwaliro bwegenda okubanga omulabira ddala mu olwaliro mu ABS eyo ng'ogirabira ddala ngamba mu TV yo kale ki kyekutegeeza omwana oyo nzijukira lunaku lumu akakripu ngenda kakuleetera ngenda kubanga nkakuwaako mu maaso awo katono nnyo bwe nakakusaba nja kukasaba bakampe nti katugende mu kakripu kaffe basobole okubanga bakakulaga nzijukira nga ava okuwoza ogwenjaga omanyi ebyokuyimba yabyenyigiramu kyokka ate n'ogwenjaga mbu abamu bagamba nti bamutikka ntike abamu bagamba nedda era awo erinnya lyali ligenze likkakkana kakati awo katayagala likke n'abanga alina okunoonya engeri gy'ayinza oddisitulamu era yalisitula nja kubanga nkakulaga olabe kye bayita Namubiru Irene Namubiru amaanyi ge yalina kati ng'olwaleero ne kamera simanyi oba kamera ezaali bakuba ebifaananyi kati ze zaalagawa nduze zize zaabula simanyi oba zaagwa mu Victoria ne tokyamulaba ne mu kifaananyi talabika naye ababoodaboda abataxi bonna beyiwanga ku luguudo lw'entebe okusobola omulabanga lwava okuwuza ogwejaga katugendeko mu kayimba aka Brenda Fashe nako musobola okubanga mukalabira ddala bulungi nnyo abaliwo ke bayita bakayita batya Vrindera sikanyuke naye kanyirinyiri katugende mu kayimba ka Brenda Fashe omala okulabanga nawe kenyini werabirako agamba kififi kutumiddeko nnyo fifi kasowole kutumidde okukamala omumazi ndabirako nnyo omusoga super onfuna bulungi president agamba ki omukyala Aida Nabutono naye mutumiddeko nnyo abasiramu abali musawumu salamu naye obuyimba bubwo kanga akayimba keku kanyininyini okawulidde bulungi omwana oyo mu South Africa bamuyise batya Brenda Fashe okategedde ebintu bwe bityo abaana abo ne bagamba nti Brenda Fashe mu kunywenjaga yali talinayo munne nga tamanyi munne mulala yenna ebyafaayo bigamba nti ebiragalagala bye byamuviirako okulabika ng'ava mulamu bw'ensi eno newakubadde nga naye waffe wano tubalabooza nti weebali ffe tetubalaba gye tubeera eno ne tugamba abanyi ba Minowooto omunene bagamba nti abaana abanywa wano enjaga abagyekuba obwekubi mpitirivu bayitirivu nnyo katumireko nnyo mwenna abali ku ABS naye nga mutudde bwe muti nga mugirabira mu mabaala gammwe ekyo nakyo si kyekibi bwe bale kujjako gali amaloboozi ne muteekako gano ekyo kikulu nnyo ate kirungi nnyo nyini ddala waliwo naaweerezaako ku ka message n'agamba nti esalongo ka message ko kategedde mulungi okazuukidde ddala abadde agamba nti essimu eri gye babadde basomera ey'omukulu Zefania yajja mukadde Zefania eri 0772 17 21 bagambye nti oyitira wali bayita Coca-Cola maaso katono nnyo nosobola oba ku sent what yawo okusobola okudda mu kiwanga abali side eyo nayo mu kiwanga tubatumiddeko nnyo muli mutya mwenna tubagala nnyo kati akayimba kezaako ka Irene
Namubiru akayimba kengendo okubanga nkutwalamu ate bwe tunakavamu nkomewo nkwanirize nkuzeeyo ewa Brenda Fassie nikyesinga okubeegombako kiri ekintu kimu kyokka mwebale kubanga mwerekereza otulo ne mukuma programu omulamu n'omufu akati message muziweereze nga mumbuulira ani asinza ani ne bagambye lwalira amasimu seetaaga n'akamu naketono n'akamu kale bwekityo mumbulire ani asinza ani naye nga zikyensinga okulowoozaako kiri ekintu kimu kyokka message oweetuukira ekaluluko oba olonze bamwisa Abdulu yabba ekifaananyi kino print tobuuza kibuuzo kyonna kangende mukayimba. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mukulikeyo ddala mwebale nnyo okubanga musobodde okubanga mudigira mwebale okubanga mwebuli nnyo mwebale okubanga muli obulamu ekyesinga okubanga njagalya ddala mbanga mudigira abantu bali ewandege ya muli mutya mwenna mbatumiddeko nnyo abantu bali Fort Portal mwebale okubanga kuli nnyo omulamu n'omufu naye nga ku mulundi guno tulese Brenda Fassie ng'ali wamu n'omwana owala baise Irene Namubiru eyali awoza ogwenjaga gwe mbagamba bwekityo nalabika nga wo yasuukawo. Ono agambye nti no Salongo katumireko nnyo abantu bali wali ekitala nti mbagala nnyo n'atumirako nnyo omugagga omutobe Smith Namuli ab'ennyumba y'omugenzi Salongo omusooka nti nomugamba mutya mwenna n'aga nti Salongo asinze ye agambye Brenda Fassie oye gwatute ng'ekikulu ennyo Brenda Fassie ntino akayimba ako kamunyumira nnyo ono n'aga nti Salongo akayimba ka Brenda Fassie kensinga okwagala kubanga twalinga tukyali baana bato nga kenjagala ndabirako nnyo omukulu bamuyise Mulindwa Vumbi kutumiddeko nnyo nawe Topi nemba kutumiddeko nnyo omulodi Topi omukulu Jagwe tino ogamba otya antulabireko nnyo nalongo Jagwe awe nabweru tubatumiddeko nnyo walayi ogamba otya nawe kutumiddeko nnyo webale kubanga kuli nnyo ku ABS omukulu gubayise mukulu kyamuzirwe gaba nawe kutumiddeko nnyo webale kubanga kuli nnyo ngoje kumiddeko nnyo abali saidize coach awe nakukapa ndabwe mwenna mwambala jini obulamu obusanga otya ekintu kitambuze otya bulungi nnyo oba nedda okay akambuze kuba chairman mwenna nga kumulundi kuli mwatimba ebipande awo ne babashazaamu kwe kaiseneza mawe nezifa ateka jukira mukolera bwerere nga atete wali kasala ke babashasula ateka dizino bwe muyina buno bucholocho bwe mujebali ne baba atenga basobodde bakubirawo straight away obunga mu butadita ne kaleranga mukyalemedde mu kintu kino kale omutima ogwo omwagazi w'eggwanga ogwo mulunyi mwe mulumirirwe eggwanga batafanagala nga bano abagaba national ID boti balumirwa mulumirwa wamma mwebale nnyo mwebali ddala abantu bajja ne mbasayiningira bwango b'ekitalo kale kalugere mukayimba aka Brenda Fassie ate lwakinedda kulira gwe oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mukulikeyo bambi mwebale okubanga ekintu kino mukitwalira ddala bulunyo nekugamba nti programu omulamu n'omufu akaluluko weereza message awo ekintu oba okitadde ku mutendera guli gwenyini omutuufu ennyo kati tugenda wa mu message tumale okulaba kiki kyezigamba. Olaga ndi Salongo nze kyensinga okwagala ye programu nyumira nnyo naye of course Namubiru yennyini naye gyali akimanyi nti yaserebera ddala Brenda Fassie wadde yatuvaako naye yasinga Salongo naye gosinga kiki yennyini obala kubanga okitegedde bulunyo naye nga ne Namubiru okay kale munayi mwe mukyogedde ate obululu bwammwe bwenzikiririzaamu ate naagamba ki katukitwale tutyongere mugabi Mama Gibi ugamba otya tutumiddeko nnyo emirimu gyebaleko gyonna gyokola omugagga ate kantumiddeko nnyo n'omukulu David Kibuuka Nsimbi omusajja yagulira abaana be obutaasa nga aziyita ebbakuli ugamba otya oteekwa okubanga oli bulungi bali batya abali mu kikajju niyeeseeyo nooneka musajja gwe bannange izo bwabo tubuntuusa ku ekyo omukulu Paasi Tamale Kigundu nanyini obwavu bulinga bakusponsalinga neewuunye obwavu bulumye mwana mulenzi ensi bwetyo kantumireko nnyo omukulu gwe bayise M7 2016-2040 omukulu Jeff Kalanda nti ogamba otya agambye nti no ayagala nnyo afande Kahebwa wali
agambye Kibuye Katwe mutumidde Okamala Omaze nagane Vice President omukulu Shekandi nawe akutumiddeko nnyonnyonnyo Kiboga Medi ogamba otya oteka okubanga oli bulungi wali kunayiga Chambers edduka 18 ogamba otya era kambuze ne bali wali entinda ku Fashion Factory mbatumiddeko nnyo abamulangira furniture mwenna batumidde na mwenna abali ku ABS program omulamu n'omufu bekite kimbe tukitwala mukulu Lukyamuzi kitegeera abantu ffe bagambe nti abannange tugenda kutandika ati tugenda kubanga tutula wali ku Yovani hotel omukulu gwe bashe Gillian Male oba Ian Male se wakiryanga agenda kubanga meetings azituza awo nyinyi katugenda ko mukayimba tumalo kubanga tulabe kintu titugenda mukayimba kansoke batwale mukatukano ka Irene omulabe Irene uyabende wo mutawana osokolabe bakakuzanyire muko osoko ukalabe njagala kubeera nawe mu mutima mulinga tewali akugamba njagala kuba mukyala wakabuli kamereko nga yenza akafumba njagala kuba mukwano gwe kamitedi nga yenza akukwatako Bebaza mwenna ababaddewo abansabidde nensobola okuyita mu buzibu buno mwebale nnyo mwebalire ddala era ndi musanyufu okuba nti nkomyewo awaka I'm from a 9-piece family. 9-piece. How many brothers and sisters then? 6 brothers and 3 sisters. Were you one of the youngest, or? I believe to be the youngest one. Really? Okay. Yeah. Because some people say that with big families, if you are the youngest, it's also kind of an attention thing. To get the attention you desire, you need to be a little more extrovert and everything like that. Would you say that's true? Yeah, that's true. Because to sing at 3 years old, you must have had a lot of self-confidence. And I can't even believe that I sang at that age. You know, like my mother said, when she was telling me the story, she said, I was humming when I was born. When I was mentioning Tandiveni, just like went wow when he was born, and I thought maybe I must be the same thing as like him. Yes, yeah. Wonderful. But now your mum, you adored her, didn't you? I loved her. Was she musical? She was a pianist. Was she a pianist? And my father was a tap dancer. Okay. We're in Cape Town, Kwalanga, 26 Makana Square to be exact. This is where Brenda was born, bred, buttered, spoiled, rotten. I don't know about that. But anyway, she's having an umcimbi. This is now after her album Mam Gopo was sold over 500,000 copies. So maybe she's just thanking, you know, her elders or ancestors. And there she is. There she is, just getting dressed. And this is her hello. Tata Caroline. Thank
Thank you. Asante. Kushai lona. Yo, yeah, right. Shai. Mashayela. Brenda Fassie, the one and only in South Africa, Mzansi Africa, South Africa. We all know that Brenda Fassie won the best-selling album last year at the F&B Summer Awards with Bulindlela. Will she make it this year with Noma Ganja? We are now at the graveyard where Brenda's parents are buried. And I say parents because when Brenda's mother died, she asked to be buried together with the father. So Brenda will be coming here soon to talk to them, to thank them for everything they've done for her. And then soon after that, we're going back to the house to celebrate, drink, sing, and be merry. So you I'm gonna fix you up. Zaulungisa. Soon. Enjoy. Ngiyabonga. Yabona ke right? I don't know what to say. My mother is like, I'm a cuckoo,